eyamuvubye America ekiro kikezo olunaku olw'eggulu twakeeredde mawulire agalaga nti America emaze okuba ng'ekwata Nicolas Maduro. Lwaki tugenzeeyo olwa Nicolas Maduro nti twogera ku bintu ebyo ebiriwo era ebitambula mu nsi okutwaliza okwetooloola ensi zonna si yasoose okuboyebwa tuli international si yasoose okuboyebwa ba president ab'amawanga agenjawulo naddala amawanga agayina ebyobugagga by'omu ttaka bakwatibwa abantu abalina interest mu byobugagga ebyo. Oyinza okwekanga nti Venezuela si yensi esinga okuba nti erimu obukuubagano obunyola bitya ng'ensi zetumanyi ezimu naddala eza Afirika wano. Wandigambye nti lwaki bamukutte kubanga bannansi tebannaba kuvaayo kuga nti pulezidenti bakoze eki bamwetamiddwa naye abamukutte olw'ebigendererwa nga ebyobugagga eby'omu ttaka. Olwolaba nga ensi naddala nga Amerika ezo zikirimaanye ekwesimbyemu manya eba yasindika dda basipaayi baayo okuketta nti mu nsi eyo oba mu ggwanga temulimu kye twetaaga. Tukimanyi bulungi nnyo ensi nga Venezuela erina amafuta erina ebyobugagga eby'omu ttaka. Omanyi ffe tutunulira nnyo mafuta naye n'amafuta mwe gayita ettaka eryo oba ekifo we livudde oyinza okwekanga bo abazungu ate balina kye bajjamu kye basobola okukolamu nti ettaka ekitundu omuli amafuta ffe tukimanyi nti mulimu lead mungi radio yabeera small metals ez'obulabe bati bo abazungu bakolamu ebintu ebyenjawulo. Kati ne weesanga ng'ekifo kimu kirimu ebyobugagga oba eby'omu ttaka ebisoba mu kimu tebasobola kukuwa mirembe. Era simanyi lwaki n'ensi endala nga mu Afirika ne Uganda ffe tulina amafuta lwaki naffe kino kojja kiraga ki? Trump alina bye yeenoonyeza of course Nicolas Maduro eggwanga abadde alifugira ku bunkenke alifuga bubi oba waliwo interest eza nga bona bwe balumba Saddam Hussein. Anti kati olaba Kadima naddala ensinga ezo ziyita zikirimaanyi kasiteeraba mu ggwanga nga erinamu ekintu kye yeetaaga era esobola okukuliyeetingawo akabinja akateekawo nti eggwanga lyaffe liri ku bunkenke oba ennyini bakafandinga nerangira state of emergency mu ggwanga eryo Uganda bali bubi amala okukafandingawo ne bakakuliyeetingawo ne bakafandinga bo ne batekinga action. Amala okutekinga action era ekiddamu kiba ki kutandika kulaba bino byonna bye tukoze tetukoledde bwereere ffe tusasulirwa tutya tufunirawa bo nga bajja bano baba balonze omukulembeze waabwe oluusi oyinza okukanga ku cabinet president kwabadde afugira nga mwe muli abalina interest aga nti kati naffe tulina okusasulwa nti awaliwo ebyobugagga ebiri wano titugende mu percentage nga bayingira percentage ly'eggwanga nga Amerika ebitalina nnyo bya bugagga abagala okuba bakirimaanyi olwo baba bamaze okujja kubanga eggwanga nga Amerika amaanyi gonna bagajja mu mawanga malala kubanga bo nga bo ekyobugagga kyokka kye balina ndoza kana tukimanyi bulungi nnyo nti $. Bibiringa kumu ku byobugagga Amerika byekola ki era etunda $. Yaayo yo nebeera nti efuna kujja Bannayuganda abamu balabiddwako ku mitimba ku mikutu gyabwe gy'emitimbagano nga bagamba nti ne bono baagala kijje Donald Trump ajje akwatine ku bakulembeze baawano. Of course basonga mu President Museveni balaba nti dictator nga muyita balaba nti amaze ebbanga mu buyinza ddene. Olowooza lwaki Amerika eganye okuyingira mu nsonga zaffe wano negye buvuddeko recent twalabye nga American Embassy ekwata ssente neyongera okuzinjectinga mu byobulamu bya wano wakati nga Bannayuganda bagamba nti ebyobulamu biki ababbi kyekibaganya okuinterferinga mu nsonga zaffe. Anti Uganda naye erina ebyobugagga eby'omu ttaka munnansi byataganyulwamu gwoza munnansi atoganyulwa mu byabugagga by'omu ttaka ebiri mu nsi yo olowooza biragawa kitegeeza bo ebirwanya bali bye balemera mwe mwabiwaayo dda anti tosobola kukeera kumakya kumanya Kadima kubanga si buli kimu ekitambula nti gavumenti evaayo nekyadressinga mulimu ebintu ddiro ezimu ezikutukira eyo ebbali neweesanga nga kuba katonda tulina gol ne wabbiya eri yaganda buganyi kuwaayo bya bugagga mu Cameroon biki yabiwaayo dda naye kuba naye mulaba nga
Kwe kyomanya buli yakalayira zo zino ensi kati ngezo zikirimaanyi za America zo kasa zifuna interest gwe n'olaga amaanyi mbuli mbeera yonna bakulwanyisa ne babitwala kuba tebakuyingirira. Era wano kati ffe tukimanyi nti abakulembeze ba Africa abasinga bonna bakkiriza nti ebyobugagga ebiri mu nsi zaffe ffe be twandifunyeemu babiwaayo n'abakongo ku Golodi ali eyo omumanyi kakitegeeza Kongo tekyaddibwamu kukwatibwako wano byaggwa dda. Kyova olaba nti wano omuntu omu yalina contract eyo nti oba Golodi omujja oba omugjewa agulibwa omuntu atya. Kale sikiinaako obukakafu kasita otubuulidde Nicolas Maduro amaze ng'afuga eggwanga lya Venezuela okuva omwaka gwali gwa 2013 paka kati abadde akyali ku bukulembeze paka olunaku lwajjo bamukunkumudde omukono mu kibya. Omusajja ono abadde yajja ayagala bannansi ng'abakulembeze abalwe bajjira mu buyinza so nga mu Venezuela awo waliwo abamu ababadde nga bamulwana abamulwanyisa ate embeera nga bwetyo bwe badde etambula. Ayina yazaliwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Novemba 1962 era nga musajja akuliridde mu myaka wadde ng'era si yakuliridde ennyo. Bwe twogerera bino ali mu America ssaawa zino tetunnamanya exactly bagenda muvunaana ki. Amagye mu Venezuela gagamba tegagenda kukkiriza yazaalibwa 1962 Uganda nga yakafuna obwetwaze ndowooza. So bagamba abakulembeze wali eri mu ggwanga erya Venezuela naddala ab'amagye tebagenda kukkiriza magye magwira kuyingira ggwanga lyabwe lya Venezuela mu kibuli oba mu ngeri y'okuyingiramu n'omutawaana ennyo. Ekinga buli kawunda bwe tutambula bwentu bwenkuwa kojja kitonsa tugezaako okuba nga tunyonnyola ensonga nga bwe ziri. Kojja nga nvuddeko awo saakubuuza nsonga za Walukagga. Ensonga za Walukagga nze mmanyi bulungi nnyo nti wano mu ggwanga Uganda ebitongole ebisinga obungi tebyetengeredde. Walukagga bw'oba osoma waliwo omwana omu yakoma mu senior 4 mumanyi era alina ekifo ekinene bw'akoma mu senior 4 teyagituula nagituula naye n'agenda n'akola certificate. Certificate yonna gy'obeera osomye kasiteba ng'eweereddwa ebitongole ebimu ebikwata ku byenjigiriza esobola okujja ne backinga certificate eya senior 6 singa oba oyise mu mitendera emituufu nga Walukagga gye yayitamu. Nze nkimanyi bulungi nnyo nti ebintu bya Walukagga ekibisumbwa kiri ekintu kimu bya bufuzi ate n'okulemesa mwekuli. Omanyi kamba bwe bannayuganda Uganda kyejje etandika okubeera ne opposition erimu ensa. Tubadde ne opposition naye nga kungulu b'opposition munda bali mu kintu ekyo kikulagira ddala anti kati gwe saagala okkanye nange naye nze njagala abawuliriza bakole research kubanga kadima kankubuulireko kino kitegeere. Bw'otunuulira ensi ezaagala okukyusa eggwanga baga nti nedda twagala gavumenti eriko tugirwanyise eveeko nga tuyita mu demokrasi okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Tosobola kuŋŋamba nti olwaleero bannabyabufuzi bonna abali ku ludda olw'opposition tekuli alwanyisa mwami Museveni bonna balwanyisa Kyagulanyi. Buli alinyirya katuuti gw'ogamba nti mwagala kukyusa ggwanga ate mulwanyisa atannalikwata awo nnyini kojja kitonsa okuvuganya kuze kumaze ebbanga kinga we kuli okwaddala kwakamala emyaka kati 6 gwe Besigye Dr. Kanokiza Besigye tiyaliwo opposition yaliwo opposition ekiri kyenkugambye nti era bw'otunuulira akakundi ke yali nako olwaleero bonna Kyagulanyi yasabonaga nti kati nzize n'amaanyi njagala kukyusa ggwanga mu mirembe n'obwenkanya abangoberera mujje ng'ali siriyasi bonna baamuvaamu. Aga nti ono bw'aba ali siriyasi ffe tuli mu kazannyo kaffe. Besigye yali butuufu be yali nabo ne baba nga bakyamu njagala onyigeko ku ye ye yali mutuufu
Ye ali mutuufu. Bwe yayingiramu omanyi ne Bobi Wine ono omulaba singa tabadde musajja nnyo munywevu abadde yayingirwamu abatali batuufu ng'ate be beeyita abakungu baadivaiza be. Bwakizuula wuliriza bwakizuula nti abakungu baadivaiza be bali mu katemba n'abateeka ebbali era tebaalwanyisa mwami Museveni bali mu kulwanyisa Kyagulanyi atannakwata bukulembeze. Mugisha muntu alwanyisa ali ku opposition. Of course kubanga yesimbawo nga ayina ekibiina. Munyago avuganya President Museveni. Avuganya Bobi Wine. Anti confusion yawo weeri era nga bw'oli confused n'abalonzi abalala bali confused kubanga bw'omuntu bw'akola manifesto ye ejja ekyusa eggwanga nga 75% akolokota manifesto ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aba avuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu aba abavuganya mwami Museveni. Kyenkubuuza anti olwo aba avuganya Bobi Wine avuganya President Museveni. Ng'ogyeko Kyagulanyi wali ongambye nti ali pure baani boolaba abalala bali ku ludda oluvuganya abakyali ku interest y'okuvuganya. Abantu bali ku interest y'okuvuganya mu Uganda abeesimbyewo bali bameka? Bali 8. Abavuganya bali 2. Ani nani? Avuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne President Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti kankukuba akalulu ompe entebe mu ddembe. Bano abalala bavuganya Kyagulanyi. Musajja wange Kasiba nti avuganya Kyagulanyi. Mugisha muntu Jeno Grigore avuganya Kyagulanyi. Nathan Nandala Mafari avuganya Kyagulanyi. According to you. Era chika kubanga bw'oleeta manifesto ya Kyagulanyi n'ogikompeyalinga ne bana basajja bamuvuganya 70% bye boogera bivuganya Kyagulanyi, 30% bye bigezaako kuvuganya ate ku mukulembeze ali mu ntebe. Nze nandirowoozezza nti abantu bano bonna bamusanvu bamunaana bakkiriza omuntu omu akole ki agaye nti kati ffenna tuli opposition. Bwe banga opposition ebeerako etya abantu 8. Waliwo olutalo luli wakati wa Bebe Cool ne Muhammad Nsereko lwenjagala tusookemu.